Omulabi waffe owa MRU TV nate tukwaniriza mu programu yaffe n'enganzi MRU Worldscope kana kulya Peter mba nze ne munnange Joseph Lukyamuzi njagala okubanga mbategeeza nti bintu bingi nnyo ebibadde mu ggwanga Uganda sakona ne bweru w'eggwanga ndowooza njasaba leero nzijjako kamasiki kaffe olw'embeera eno gye tulimu naye mube nga mumpira bulungi. Omulungi atulaba njagala okubanga nkutegeeza nti nno tuze n'ebyokya era njagala weekumire ku mukutu guno kuba tugenda kuba tukusunsulira ebintu ebyenjawulo. Muganda wange njagala obeere ku mukutu toguvaako. Olunaku lwaleero tugenda tunina ensonga nnyingi zigenda kuba ezaano mu Uganda entonotonoko kussa n'ezo z'olaba eziri mu mawanga ag'ebweru. Esooka tugenda kuba tukyalako mu ggwanga lya America tumala ati tugendeko mu ggwanga lya Bufaransa amawulire mangi agavuddeyo naye nga tunagendeyo kansooke mbanyanize munnange Lukyamuzi Joseph Sekama wa sitendekero lino. Joseph ogamba otya? Weebale nnyo munnange kana kulya Peter twazirunda n'abalabi baffe abagoberera TV oba telefayina ya ssetendekero wa Kabaka kikulu nnyo okubeera nti nno gye muli ate era mugobere mumanye ebigenda mu maaso mu mawanga amalala nabe nabadde nnyumyako nabo ne mbagamba nti okutegeera obukulu bw'okumanya ebigenda mu maaso mu mawanga amalala kwe kubeera nga ggwe wobeere waka olina baliraano abo naye nga tofaayo biki biri ku muliraano. Obutafaayo biri ku muliraano bwe babeera nga banaku ate yagenda okuwasa yagenda okufunyisa muwala oluusi yagenda ng'okubba emmere yo bwebityo. Olwekyo kibeera kikulu okubeera nti no tumanye ebigenda mu maaso walala ne tugalaagalanye waffe tuyimiridde tutya ate era nabo ebigenda mu maaso ewaabwe biyinza kukosa bitya eno waffe. Yes, omulabi waffe njagala okubanga nkutegeeza nti olunaku olw'ejjo Minisita wa Health yayogedde nti COVID ali mu stage 4. Stage 4 eno kitegeeza okubanga nti obulwadde buli mu community. Essaawa zino kati obulwadde buli mu community buli mu society. N'atukubiriza tuteekengako masiki ebiseera byonna ng'ate masiki eyo ekwata bulungi nnyo. So nno omulabi waffe tukwegayira nti obulwadde banaye gye buli era mwekuumire ddala n'aba mu ngalo kukozesa sanitizer oba sabbuuni oba tolina sanitizer making sure nti oba ogenze mu bifo ebyolukale bakebera temperature osobole okumanya nti munnange oli mulamu. Olunaku olw'ejjo twalabye nga Electoral Commission yayisizza nti ab'ekibiina kya NUP emikono gyabwe gyakakasiddwa oluvannyuma lw'ebbanga kuba tulaba nti aba FDC be basemba okuwaayo emikono naye kyatwomukisiza okulaba nti ate be basoose okuverifyinga ng'aba NUP bagamba egyammwe zikyabuuzibwa. Ensonga eyo gyogerako ki Lukyamuzi? Olunaku lw'eggulo nabaddeko ku Electoral Commission kakiiko k'ebyokulonda nabadde n'omwogezi waabwe Paul Bukenya kyesaategedde nti essaawa yennyini abeeredde naye yabadde ate bagenda kufulumya amawulire badde endoza baba bamaze okukubira Kyagulanyi Ssentamu emikono gyabwe gituukiriziddwa naye tosobola kutegeera kituufu obuzibu bwe tuli ntuwangalya mu mawanga oba mu ggwanga nga tukitwala nti waliwo obutali bwenkanya ebintu si birambulukufu okulowooza nti waliwo emipango egikolebwa ku bantu abalala oba weegiri oba tegiriiwo n'olusi kifaanananga bwe kiri. Kakati aba NUP bazze basanga obukwakulizo bungi n'obuwonvu oba okubuuka naye nga nze oluusi bwe njogerako nabo nga mbagamba nti ebintu ebimu mulina okwegendereza muleme kuzannyira mu muzannyo gw'oli nga bwaguseetinga olw'ensonga ayinza okuba nga yabateekerawo system nti buli kiseera gyanga kusooka bamalemu essuubi bwamala abate kati asobola okuteekawo embeera mujje nga buli kiseera mubeerako nekimuwangudde kati bwe mugira ne mugamba nti yali atulemesezza nga emikono gyaffe bagibbye nti kaba ne tumuwa gino baali baganye n'okugikakasa ne bagikakasa kati ogenda okutuuka wali ng'olabanga zaawangula ebiwerako kati nga prize yennyini ennene n'ogamba eno wadde ngifiiriddwa naye nvudde wala nnyo. Olwekyo nsuubira nti aba NUP ensonga eyo babeera balina ogyetegereza. Yes, omulaba waffe wa MRU TV webale kukomawo mu
kumalamu okwo njala okuba nga nkutegeeza nti nno bintu bingi nnyo tujja kuba tubaletera amawulire agafa mu ggwanga Uganda, tujja kuba tubyogerako ne munnange ono Yozefu Lukyamuzi. Njala okuba nga nkutegeeza tugendagendako mu ggwanga lya Tanzania. Tugendako mu ggwanga lya Tanzania olunaku olw'ejjo baakubye akalulu era eggwanga lino erya Tanzania lyeyokka pulezidenti waale yali yalangira nti tebalina kalwadde oba kawuka kaleeta bulwadde bwa coronavirus oba covid ssenyiga ono omukambwe, era bo enkuŋŋaana babadde bazikuba kyere nga pulezidenti akuba naye wabaddewo okunyigirizibwa ku ludda lw'obwa opposition bo babadde banyigirizibwa nga tebafuna ddembe lye balina kufuna. So n'olw'ensonga eno olunaku olw'ejjo baakubye akalulu era electoral commission yaayo yagambye nti egenda kuwa omuwanguzi nga wayiseewo wiiki emu kitegeeza kasaa zino batandise okutaalinga ebintu batandise okudda. Embeera eyo ogiraba otya mu kaseera kano nga naffe newafa tugenda kuba tujja ekyabadde Tanzania tunaakiraba eno? Ebyobufuzi bya Tanzania byanjawulo nnyo ku byaffe. Ekisooka Tanzania bo babadde bakuba enkuŋŋaana bwaguuga wadde John Pombe Magufuli naye ali awo nakyemalira awedde emirimu ne bewayo badde bakuba enkuŋŋaana bwaguuga. Ekyenjawulo nti ye kyendowooza nti si yali statement entuufu okugamba nti yalangirira nti coronavirus amulinnye ku nfeete era ne balekerawo okubala nti leero tufunye bwe batye abalwadde bano be bafudde bo tebakyabala. Ekyo kyendowooza nti yayinza okuba yali mulimba. Kyemmanyi ekituufu kwe kubeera nti mbongoobwe yakitwala nti coronavirus senyiga nga senyiga omulala owa bulijjo wadde ayinza okuba nti yajja nga mupya. Kati lwakubeera nti nno mawanga agaffe tetutera kwagala kukkiriza buli omu kwogera kirowoozo kye naye era senyiga engeri gyayisa abazungu ndooza si engeri gyatuyisa n'abantu abalala kati fe abaddugavu abantu bakimanyira wano abantu batono nnyo agenda mu ddwaliro oba okufuna eddagala ng'afunye senyiga okugyako nga omukenya ono aleetaleeta olusujja oyo ajja oyo olujammiro oyo n'aleeta olusujja n'abantu bano bakimanyira bw'afuna senyiga afuna bufunye katambaala n'anyizanyiza awo ennaku bwe ziyitawo neyefuula nti no yakoze eki. N'amawulire ge nawuliddeko mbu baatugambye tubeere nnyo nga tuyimira nnyo mu kasana kyeka ndowooza bakizudde ndowooza akawuka munnange era waliwo okutya nti waliwo abagamba nti nno kawangalira nnyo mbunyogovu kivaana era abazungu bali mu kwetegekera kuba bagenda mu biseera bya butiti winter. Obufalansa we balangiridde era Biden mabegakaawo yalangirira n'agamba nti twetegekere kye bayita dark winter obutiti obujjudde enzikiza nti kubanga obutiti obwo obujja coronavirus ayinza okugenda era actual amawanga agamu gazeeyo mu lockdown Bufalansa waliwo ebitundu ebiri mu lockdown Bungereza waliwo ebitundu byebagala okudda mu lockdown ate yo Australia baguddewo oluvannyuma lwa lockdown ebadde esinga obuwanvu mu nsi yonna. Lockdown yaabwe yabadde ya nnaku 11 obeera oyogera ku myezi awo ndoozanga oba kumpi obeera oyagala kuyingira myezi ena nga bali mu lockdown kati yaguddewo. Kwajjukira Australia continent yaabwe sikywana babeera ne winter bali awo balina n'amalungu so nsuubira nti nno ekyabadde Tanzania wano kye tuyinza okutunula nti kwe kulaba nti ekisooka tebagenda tewali mukisa kubeera nti bagenda genda mu fujjo eriva mu kalulu nga balaba Kenya nti oluusi beetema abantu bakuŋŋaanye ku nguudo. Ekyo tokisuubira. Tulinze kulaba Zanzibar kubanga Zanzibar bagenda kufuna omukulembeze omujja. Jjukira nno Tanzania kiri Tanzania naye nga kyava mu original eggwanga yali Tanganyika mainland eno Tanganyika yes. Kati wali ekizinga kye Zanzibar okusinga kubeerako abantu balimu olusaayi lw'Abawalabu Basiraamu. Kati Zanzibar babeera ne president waabwe. Kati president we Zanzibar yabeera omumyuka wa president wa Tanzania. President we Zanzibar yabeera vice president. Yabeera vice president w'omumyuka wa Tanzania oba omumyuka wa Tanzania. Kakati ekyo kyokka tulinza okulaba because Zanzibar tusuubira nti negenda kufuna omukulembeze omujja naye nga yo ono
John Pombe Magufuli ye most likely agenda kubanga ekisanja kye kyokubiri akifuna abeerenga amalako ekisanja kyokubiri ate naye atusibule kubanga kyogamba amaze dde okulaba ebigenda okuba mu kalulu kizibu nnyo Tundu Lissu okuwangula olw'obuwonvu bwalina okubuuka n'ebintu byayiseemu n'ekyokubeera nti ekyo kyokka ekyokubeera nti kizibu nnyo okuwangula candidate ajjidde mu Chama cha Mapinduzi ekibiina ekiri mu buyinza ekibadde mu buyinza okubalwe bafuna obwetwaze bano abachadema aba Chama cha Demokrasia na Maendeleo balina emikisa mitono nnyo okujjako ekinene nnyo bayinza kwongera kubaka ba mu parliament n'okukwata obuyinza kyali kizibu nnyo obuyinza okuva mu kibiina ekyabafunira obwetwaze ekya CCM okudda mu kibiina ekirala. Okay. So tulabye tugambye nti nno tugenda kuba tulengera nti president addalika agenda kufuna ekisanja ekirala kyetusuubira. So mbadde njala okubanga ntegeeza kubalabya ffe nti nno munnange nno atulaba oba ali eyo ayinza okuba olina byokola ng'otuuza buwuliriza nga bw'okola ebyo. Tanzania eno tulabye abayimbi nga beenyigidde nnyo mu byobufuzi okuyimba. So simanyi naffe eno oba gye baakijja oba kyekyaleetera okuba nga naffe eno abayimbi baffe Uganda nabo beenyigidde mu byobufuzi. Newaabwe okusinga omanye Tanzania Tanzania baakatandika okuteeka value mu byenjigiriza. Ebyenjigiriza babadde bakola bubi nnyo era Abatanzania abasinga babadde baasomera eno. Era baleeta n'abaana baabwe bangi wano kuba amasomero gaabwe agasinga. Tanzania si kyangu kusanga muntu ayogera luzungu lutuukiridde era aboogera oluzungu lutuukiridde lwakuba nti bo omukisa gwe balina abantu baabwe bakkiriza abantu abasaanidde obbakulembera. Kati abo aboogera oluzungu lutegerekeka naddala abaasomera eno be babadde babakulembera. Kakati kyova nno kyangwa nnyo okusanga olinga olusi tamanyi wadde n'oluzungu kuba bo ebintu bingi bakozesa luki Luswahili ne mu assembly yabwe tuwetaaga genda nti ogera oluzungu kasobera ng'osobola okuba ekiswahili ekiruga ky'ekiswahili era bagiyita bonge ya Tanzania tebate bagiyita Parliament of Tanzania bagiyita bonge ya Tanzania Parliament. N'olwekyo sikiwa nti no bakijja eno kiyinza okuba nga trend mu nsi olusi omanyi waliwo ebintu ebijja mu nsi ne bikwatayo omanyi ensi eno tukyalina ogisoma waliwo ebintu bweyogamba nti oba kati mpewo gye tussa oba yekyusiza abantu waliwo ensi lw'ebeerawo kati waliwo Africa we yabeerera nga bagifuga bonna ba dictator nga bali awo beefaanana Idi Amin eri Bokassa waliwo Mobutu eri Masias Ngwema nga bonna beefaanana kitibwa ekiti bonna tebaasoma bakijambiya wayagalira wakugirako omutwe ne tufuna ekiseera nga waliwo abakulembeze abazze bayise mu ntalo nga Museveni Meles Zenawi Isaias Afwerki nga ba revolutionary kati oyinza okufuna ekiseera nga twalina okuvaayo ate abagenda okulwanyisa abadde basigadde oba abakuwangalidde mu ntebe naye nga ate abagenda oluusi obalwanyisa nga ate sibe bannabyabufuzi nga obamanyidde abamataayi. So ensi ebeeramu ebyo kati olaba olina Donald Trump olina Bolsonaro Brazil bwe batya abo waliwo omulala ali eyo Hungary ogamba Boris Johnson Bungereza ensi oluusi waliwo olwebeerawo n'ogamba oba mpewo gye tussa yereeta abantu ekikola bwekiti n'ogamba nno kati abantu bonna nti kwegamba waliwo trend kati yegenda mu maaso. Bugambo bubiri busatu obusembayo nga tuva ku nsonga ya Tanzania. Tanzania tewali kyamaanyi okujjako okubagamba nti ekisooka olwaleero tubaddemu ne Dr. Samuel Kazibwe nga tubadde tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ze Tanzania nze nga muchallenginga ku nsonga eyo kwa Tanzania bagamba nti bayingira middle income status nti middle income status kubeera nti eggwanga liri yaddeko liri awo mu makati si babi nnyo si balungi nnyo teriri mu mawanga abagagga bannaggwedda naye balinga abatandisa okusenvula nti bali awo mu makati. Middle income status kubeera nti tugeze babala nti no buli nti ewammwe omuntu omwaka asobola okuyingiza dola wakati wa dola 15,000 ne dola 1,000 naye tekitegeeza nti buli omu aziyingiza naye nga abaze abasingayo obugagga abayingiza ekingi n'abatayingirizaako ddala n'abayingiriza ekitonotono n'abayingiriza wakati nga basembedde okuyingiza ekingi. Kati bagamba Tanzania yingira middle income status
naye simanyi bulungi oba Omutanzania owa bulijjo alina enjawulo ku Munnayuganda owa bulijjo ey'amaanyi. Ekirala kyenadde ngamba hudde eggulo nti Abatanzania bakyuse nnyo kubanga eggwanga lyabwe libadde waggulu nnyo mu nsonga z'amawulire. Omu ku baali bakulembera Benjamin Mkapa yali yateeka amawulire ku mwanjo kuba naye yali yasoma amawulire era ono Makerere. Kati ate ono John Pombe Magufuli eddembe lyonna lirinyiridde tayagala byabannamo. Era olaba kati nganze byenjogera singa bakukimya edda Tanzania tosobola byogera that yerevo kwatadde eggwanga lyabwe nga omulaba byakola ebyo nti coronavirus agala kumanya. Bw'ovaayo nnyo n'omwakanya n'olaga nti gwe biki gwana tamanyi science bannasayansi boogedde basobola okukima. Omulabi waffe tugendeko mu kumula katono nnyo yeyo nno Tanzania nabaga tugenda kuba tubasunsulira ensonga ezisinga mu mawanga ag'enjawulo katumala ogenda mu kumulamu katono tukomewo.